Onaku olwaleero tugenda mu ggwanga erya America era nga tugenda kutunuulira ensonga bbiri enkulu ezibaddeyo mu wiiki. Ensonga esooka ekwata ku Congress ya America ye Parliament yaabwe okulemwa okuyisa ensimbi ez'okuddukanya ebitongole 9 ku bitongole 15 ebitambuza gavumenti ya America kye bayita partial government shutdown. Katubagiro kamaanyi nnyo wetwogerera ate ensonga endala gye tugenda okwogerako era mu America yeyokulekulira okwa minister ow'ebyokwerinda retired General James Mattis yakazibwako erya Mad Dog yalekulidde naye ebbaluwa gye yali sawandiise nga wandikira mukama we Donald Trump yabadde nkambwe. Awo tugenda okwetooloolera olunaku olwaleero mu programu yaffe eno. Ampuliriza nga bwe nkutegeezeza ku lunaku olwokutaano Congress ya America, bwe njogera ku Congress njogera ku lukiiko lwonna olugatta enkiiko bbiri, olukiiko olwa wansi House of Representatives n'olukiiko olwa waggulu Senate, bw'ozigatta wamu gye bayita Congress ya America, yalemeddwa okuyisa ensimbi ez'okuddukanya ebitongole 9 ku ebyo 15 ebiddukanya gavumenti ya America babiyita federal departments. Federal departments, federal government waboogera mu America babategeeza gavumenti eyawamu. Gavumenti ez'ebitundu ze bayita state governments. Kakati federal government ye government eyawamu. Ebitongole 15 bye biddukanya gavumenti eyo. 9 ku byo wetwogerera tebiina nsimbi ziddukanya mirimu kubanga Congress ya America ku lwokutaano yalemeddwa okuyisa ensimbi. Obuzibu buva ku Donald Trump, president wa America, okulemerako nti ye si wa kuteeka mukono ku mbalirira yonna enaayita mu Congress eno kasita enaabanga teriimu buwumbi bwa dola za America 5 bwe yeetaaga omwaka ogujja okutandika okuzimba ekisenge ekyawula eggwanga erya Mexico n'eggwanga erya America. Mpuliriza onajjukira bulungi ndi mu kiseera ekya campaign awo Donald Trump we yatambulira ng'agamba nti mumpa akalulu nzimbe ekisenge ku ggwanga erya Mexico. Emyaka kati giweze 2 n'olwekyo Donald Trump alina okulaga abalonzi be nti bye yasuubiza asobola okubiteeka mu nkola, kwe kusimba nakakongo n'aga nti sigenda kuteeka mukono ku mbalirira bw'ebanga teriimu buwumbi 5 obwa dola obw'okuzimba ekisenge ekyo. Kakati kino kye kibatuusiza mu kye bayita government shutdown. Ekoze ebyafaayo olw'ensonga nti mu mwaka guno eno ye shutdown ey'okusatu mu byafaayo bya America kibadde kitutte emyaka 40 ng'omwaka ogumu tegubeerangamu gavumenti kwesiba bweti mirundi 3. Gavumenti zonna zize zibeeramu okwesiba okusika omugwa naddala kasita parliament yebanga eri mikono mirala ne mu White House nga waliyo oluusi mu kulembeze mulala watekwa okubeerawo okusika omugwa obanga mu Senate ekibiina ekiri mu buyinza tekirina muwendo gwasalira kubanga okuyisa embalirira y'ekika kino weetaaga ababaka 6 mu Senate ku 100. So olwaleero Republican Party yesinza ababaka mu Senate ya America naye tebawera 6. Kati baba tebawera 6 kitegeeza okuyisa awo embalirira yeetaaga ababaka 6 oyina okubanga omatiza abaddipi n'ofunayo abadda ku luddalu. Mu bufunze muyina okubanga mwenna mukkaanya si byakusingako obusinze nti nkusinzeeko 3 n'olwekyo ffe tututa olunaku. Kati kwe kusoomozebwa okunene okubeerawo mu kuyisa eby'embalirira. Mu nsonga endala nga bwe twalaba nga bayisa omulamuzi Brett Kavanaugh, ebyo birala ne bw'osinzaako omuntu omu oba babiri akalumba mu kawangudde. Bana Republicans bwe batyo baakawangula omulamuzi wa Trump gwe yalonda Brett Kavanaugh n'ayitamu. Naye ku nsonga ez'embalirira ababaka balina okuwera 6 ku 100. Parliament Senate etulamu ababaka 100 n'olwekyo olina okuweza omuwendo gw'ababaka 6 okudda waggulu. Kati mu kiseera kino ababaka abo Republican Party tebalina, kitegeeza eyina okukkaanya ne DP embalirira eno okuyita. So nga baba DP bagamba fe ensimbi obuwumbi bwa dola za America 5 tetujja kuziteeka mu kati ekyabaddewo kiri bwe kiti nti mu kusooka olukiiko olwa wansi olwa House of Representatives lwayisiza embalirira eno era ebbaga eryo ne liyita. Bwe lyayise n'abaliyisiza bakitegedde nti waggulu mu Senate terijja kuyitayo olw'ekibalo kyenkunnyonnyodde nti Republican Party teweza babaka 6. Kyokka nga abaddipi okudda ku ludda luno akakwakulizo kaabwe kali nti ffe tetujja kuyisa mbalirira erimu buwumbi 5 bw'okuzimba ekisenge.
kakati yakulira bana Republicans mu Senate Mitch McConnell ne whip wa Republican Party bwe betegereza nga balemeddwa okukkaanya ne DP tebasazeewo na nsonga eno kugituusa ku ddaala lya kubwako kalulu. Kyokka mu kiseera ekimu Trump alemedde waali taseeseetuka agamba obuwumbi obutaano mbwagala kubanga ekyandibadde kisoboka wano kwe kujjamu obuwumbi obutaano banna DP ne beegatta ne memba ba Republican Party ne bayisa kino. Naye obuzibu bwa Mitch McConnell bw'alina nti bw'oyisa ekyo ekikoleddwamu ennongoosereza ne Trump tagenda kukiteekako mukono n'olwekyo tekiba na makulu. Kati ayina okuleeta etteeka nga lisobola okuyitawo naye nga tebwe limala okuyitawo ne wa Trump lijja kuyitayo mu White House. Kwe kusoomozebwa Mitch McConnell kwe yeesanzeemu n'agamba akalulu tukaveeko. Era embeera eno ereetedde ne Trump okusazaamu olugendo lw'abadde ateekateeka okugenda mu ssaza ery'e Florida ayinayo amaka obwaguuga mwatera okuwumulira era gy'abadde ateekateeka okugenda okuliira ennaku zino enkulu naye yabisazizaamu olunaku olweggulo olw'ensonga nti ku lwokutaano Congress lwe yalemwa okuyisa ensimbi zino ku lw'omukaaga ababaka ne babayita bakomewo aba Senate batuule balabe oba basobola okusala entotto ensonga eno neggwa nga Christmas tenatuuka jo bwe baatudde era balemeddwa okukakkana nga Congress oba Senate etwaliddwa mu lusiriko okutuusa ku lwokuna lwa wiiki ejja kitegeeza nti ennaku enkulu zino zonna ebitongole ebyo 9 abakozi bagenda kubiyitamu nga tebali ku mirimu abasinga obungi ab'enkizo babaleka ku mirimu aba batali bankizo nnyo be bajjako mu kiseera kino ekya government shutdown. N'olwekyo vaawo mpitewo ono awo watuusiza Abamerika Trump kwegamba sisobola genda mu kuwummula na kusanyuka nga Amerika eri mu katuubagiro n'olwekyo alangiridde wakusigala mu makaaga g'obwa president nga bw'asala amagezi okulaba engeri gye bava mu kuttunka kuno naye ng'alemedde ku kiri obuwumbi obutaano abwetaaga. Aba DP bamugamba tetujja kuzikuwa era ekiri ekikeeseza olwaleero Schumer mubaka okuva New York mu Senate era yakulira banna DP yagambye Donald Trump nti nkukakasa nga ffe tuli mu Senate yeno ensimbi ezo tetugenda kuziyisa z'oyagala kati katulabe bwe tunaatambulira wano nga gavumenti eri mu shutdown na nnaku mmeka ze tunaamala nga tuli mu mbeera eno ng'emirimu gyesibye mu bitongole bya gavumenti ebisinga obungi. N'olwekyo yevaawo mpite waaliwo Trump alemeddeko naye n'omukulembeze w'aba DP mu Senate ya America Schumer naye alemeddeko agamba ensimbi ezo obuwumbi obutaano tetujja zikuwa kubanga ekisenge ky'oyagala okuzimba tekirina makulu okujjako okwonoona ensimbi ez'omuwa omusolo. Wabula ku lwokutaano Congress nga tennaba kwabuka waliwo ekiteeso ekyaleetebwa ne kiyisibwa. Ekiteeso kino ng'ababaka bassa kimu nga nkuyege bonna ku njuyi zonna aba DP n'aba Republican Party tinga bwe tulemeddwa okuyisa embalirira waliwo abakozi abatagenda kubeera ku mirimu ng'amateeka bwe gagamba kuba ebitongole bya bijja kuba tebikola engeri gye bitayina nsimbi naye mu mbeera etera okubeera mu kiseera ekyo ennaku abakozi ze bamala nga balagiddwa baddeeka nga gavumenti eri mu shutdown ennaku ezo tezisasulwa kakati naye tebamanyi kino kigenda kumala nnaku mmeka abakozi obutasasulwa wabula obutakola si kwagala kwabwe bannabyabufuzi be balemeddwa okukkaanya y'omukozi owa bulijjo n'asigala awaka kati ate mmwe gavumenti mugamba ennaku ezo temuzisasula ge mateeka ennaku z'otakoze tebakusasula naye nga okakiddwa gavumenti ate nga tolina musango gw'ozizza. N'olwekyo ababaka mu Congress basazeewo okuyisa ekiteeso nti ababaka bano abakozi bano bonna abagenda okukosebwa mu nnaku zino nga Amerika eri mu shutdown ku mulundi guno ensimbi zaabwe zijja kusasulwa. Era ekiteeso kino kyaleeteddwa ababaka babiri mu Senate okuva mu ssaza ery'e Maryland okuli Senator Chris Van Hollen ne Senator Ben Cardin bonna aba Maryland. Ekyabaleeseza ekiteeso kino nti abakozi abasinga obungi abakolera gavumenti ya America federal government e Washington DC basula Maryland atuuseko mu America akimanyi nti lino lyerimu ku masaza kubanga Washington DC liri wakati awo amasaza gano ina Maryland ina Virginia kakati abakozi bangi tebasobola kusula Washington DC olw'obuseere bw'ebifo mu kitundu ekyo. N'olwekyo bangi beesanga nga basula Maryland era gye bava okujja ne bakola akawungezi ne baddayo. N'olwekyo abantu ababaka bano Chris Van Hollen ne Ben Cardin ensonga ne badde bakwatako nti abalonzi baabwe bangi bagenda kukosebwa obutasasulwa olw'obutakola naye nga tebakoze kuba be bakyeyagalidde wabula bannabyabufuzi okugaana okukkaanya
kye kibalemesezza okubeera ku mirimu. N'olwekyo abaka bano baalese ekiteeso bannaabwe bonna ne bakikkiriza, kyayiseewo nga tewali akiwakanyiza. Bannadipi ne abaka ba Republican Party bonna basizza kimu nga nkuyege nti nga bwe tulemedde okukaanya okuyisa embalirira naye tuyiseewo etteeka eriyamba bano basasulwe mu kiseera kino nga bakakiddwa ogenda mu luwummula. Era olwokutaano lwabaddeko vaawo mpitewo w'amaanyi ku kye bayita Capitol Hill mu America, wali ekitebe awatuula Congress ya America bayitawo Capitol Hill, kubanga Vice President wa America yennyini Mike Pence era ng'ono yabeera President wa Senate yazze n'ekigendererwa eky'okuyega ababaka n'abadipi okuwagira enteekateeka ey'okuyisa embalirira eyo naye ng'erimu obuwumbi bwa dola za America obutaano bw'okuzimba ekisenge wakati wa Mexico ne America. Kakati Mike Pence yakulembedde ttiimu okuva mu White House. Ttiimu eno ng'eriko ne director w'ebyembalirira mu maka g'obwa president Mick Mulvaney, saako ne mukoddomi wa President Donald Trump Jared Kushner era ng'ono y'omu ku bawabuzi ba Trump ab'amaanyi. Bano Jared Kushner, Mick Mulvaney ne Mike Pence ku lwokutaano era bazze ekigendererwa nga balowooza balina kye bayinza okutuukako n'abaka mu Senate okwewala okugenda mu government shutdown. Naye bino byonna bye baakoze kwabadde kufuuyira ndiga mulere, kubanga ku nkomerero ya byonna baalemeddwa okukaanya. Senate negaana okuyisa embalirira. Senate ngegamba ababaka ba DP nga bagafa okuwagira embalirira eyo okuyita obuwumbi buli obutaano bulina okuvaamu. Mitch McConnell mweraliikirivu bw'abujjamu Donald Trump ajja kumugugumbula, ataleme kukoma kumugugumbula naye etteeka eryagaana okuliteekako omukono. Ate bw'agaana okuliteekako omukono oly'embalirira liyina okudda. Bwe lidda okuyitawo weetaga ababaka 3/4 okuliwagira liyitewo, ate naye ekitasoboka mu House of Representatives olw'ensonga nti gye liba lyavudde mu House of Representatives baaliyisiza nga liriko biliyoni $5 ez'okuzimba ekisenge. Kati bw'olizayo mu House of Representatives nga biliyoni $5 teziriiko era nalyo terijja kuyita, tosobola kufuna ababaka 3/4 abawagira ekyo. N'olwekyo ke katuubagiro Mitch McConnell bwe yatunuulidde ekibala ekyo kyonna nga tekisobola kugguka, kwegamba tewali nsonga na lwaki tuteekawo akalulu kano okutuusa lwe tunaatuuka kukaanya, kubanga amakubo gabadde gakyaliwo naye nga vaawo mpitewo n'obulipo bungi nnyo obwetaaga okubuukibwa ensonga eno okugguka. Ampuliriza kaakati Abamerika balinda lwakuna Congress lwenaakomawo etuule balabe oba Senate ne President Donald Trump basobola okutuuka kukaanya okuyisa ensimbi empya ezinayamba ebitongole ebikoseddwa okukola emirimu. Ebimu ku bitongole ebikoseddwa bye bino nga tunuulira n'omuwendo gw'abakozi abatali ku mirimu wetwogerera okuva ku Lwokutaano 6 ez'ekiro. Ministry evunaanyizibwa ku nsonga ez'omunda mu ggwanga abakozi abakoseddwa bali 13 ku buli 100 abakola mu kitongole ekyo. Omuwendo gwabwe gy'emitwalo 23,200. Bano be bakozi abatali ku mirimu nga bakola ebitundu 13 ku buli 100. Mu kitongole eky'ebyamateeka abakozi abatali ku mirimu 17 ku buli 100 be bakozi emitwalo 11,454. Mu kitongole eky'ebyobulimi abakozi abakoseddwa bali ebitundu 4 ku buli 100 be bakozi emitwalo 9.5. Mu ggwanika lya America abakozi abatali ku mirimu wetwogerera bakola ebitundu 83 ku buli 100 nga be bakozi emitwalo 87. Mu ministry evunaanyizibwa ku by'entambula 34 ku buli 100 abakozi be batali ku mirimu nga be bakozi emitwalo 68 nga be bakozi emitwalo 5,400. Mu kitongole ekivunaanyizibwa ku by'obusuubuzi abakozi emitwalo 47 tebali ku mirimu nga bakola ebitundu 87 ku buli 100. Mu kitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi abakozi omutwalo 13,000 be batali ku mirimu nga bano bakola ebitundu 95 ku buli 100 mu kitongole ekyo. Kitegeeza wali abakozi 5 ku buli 100 bokka abali mu kukola mu kiseera kino. Mu kitongole ekivunaanyizibwa ku by'amayumba n'okulaakulanya ebibuga Housing and Urban Development 95 ku buli 100 be batali ku mirimu ng'omugatte be bantu 797 be batali ku mirimu. N'olwekyo ebitongole 9 abo be bakozi abatali ku mirimu wetwogerera babadde si baakusasulwa singa ababaka bali ababiri Chris Van Hollen ne Ben Cardin okuva mu ssaza ly'e Maryland tebaalese ekiteeso ku lunaku olwokutaano
ekyokubasasula mu nnaku zino ze bagenda okuba nga tebali ku mirimu. Ampuliriza nja tutunuulireko embeera eno Amerika egituuseemu etya okutuuka ku government shutdown. Bannabyafuzi bano ne balemwa okukaanya okusingira ddala wakati wa President Donald Trump n'abaka mu Senate ya Amerika. Mu mwezi ogw'omunaana omwaka guno ng'ennaku z'omwezi 23, Senate ya Amerika yayise embalirira gy'oyinza okuyita spending bill ya buwumbi bwa dola za Amerika 805, ng'ensimbi zino zaali za kutambuza gavumenti emyezi 3 okutuusa mu Desemba ono. Ekyabakozesa kino kubanga baali balemeddwa ababaka okubaganya ebirowoozo ne bayisa embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja ogwa 2019 Amerika gwe bayita fiscal year, fe abafugwa abangiriza kye tuyita financial year, naye Abamerika bakiyita fiscal year. N'olwekyo ababaka bano baaga nti katusoke tuyiseewo embalirira entonotono etambuze gavumenti kitusobozese okufuna obudde obumala okubaganya ebirowoozo ku mbalirira engazi ey'omwaka gw'ebyensimbi omupya, era nga kino baali baga nti bajja kukikola nga bamaze okuva mu bululu bwa midterm elections bwaliwo ku ntandikwa y'omwezi ogwedde ogw'11. Wakati mu kulindirira akalulu ako mwezi ogw'omunaana ng'ababaka tebatudde, emitima gyabwe giri mu constituency naddala abo baali banoonya akalulu mu Senate. Si buli mubaka nti yali anoonya akalulu mu Senate. Ampuliriza nzize kugamba nti ebisanja bya Senate ya Amerika tebiggwerako mu kiseera kyekimu, naye abo ababaka ebisanja byabwe byali biweddeko ng'ate baagala okudda nga tosobola kubafuna kuteeka mutima gwabwe na mwoyo gwabwe na buli kimu na maanyi gaabwe mu kubaganya birowoozo ku mbalirira eno, kwe kuyisaawo ey'emyezi 3 eyo nga bwe bateesa ku ya 2019 nakati tennaba kuggwa. Kikirwaki beesanga nga balina okuyisa zino ze bayita spending bills. Awo we baatambulira era baali mu kukaanya nga 23 August kwali kukaanya wakati w'aba DP n'aba Republican Party. Desemba 11 Donald Trump president wa America n'ayita abakulembeze ba DP mu Congress ya America, ayita abakulembeze mu Senate ne mu House of Representatives bateese ku mbalirira ng'ekigendererwa baagala okwewala government shutdown gye baatuuseemu. Mu nsisinkano eyo balina n'ekye bakkaanyaako ne bagamba Trump nti tusobola okuwagira ekiteeso kyo naye mu mbalirira empya tetusobola kuwa buwumbi 5 omulundi gumu okuzimba ekisenge kyo, katusooke tukuweeko akawumbi kamu ne miliyoni nga 3 eza dola za Amerika. Trump n'agamba kale tunaalaba nnyinza okukikkiriza era ensisinkano eyo yaggwa balinga abakkaanyiza. Wabula waayita ennaku ntono mu Desemba ono Trump ne yeekyusa n'ateeka n'obubaka ku Twitter naga ntagenda kukkiriza mbalirira yonna evudde mu Congress ya America kasite neba nga teri mbuwumbi 5 obwa dola za America. Banna-DP ne bamuddamu nti bw'oba bw'otyo bw'ogambye naffe tetujja kugiyisa wano mu Senate. Kakati nga 2 Desemba wiiki eno mu House of Representatives olw'okuba banna Republicans kati be basingayo, jukira mu kaluka nakakagwa midterm elections baabakubye, so otandikira omwaka omupya banna-DP be bajja okuba basingayo mu House of Representatives. Kati bano abavaayo mu busungu bwabwe n'olw'okubanga bakyayina omuwendo ng'ate gwe mukisa gwokka gwe babadde basigaza ne basalawo bayise embalirira eno nga bataddemu obuwumbi 5, kubanga abamu kuba n'ekisanja kyabwe kiggwako butandika January ogenda kuba na Congress empya efugwa House of Representatives empya efugwa DP. Kati banna Republicans bano mu kye bayita taamu egenda, abayizi masomero ekyo kye bayita taamu egenda, na bano babadde ne taamu egenda eyaabwe nga taamu yaffe egenda katuyise embalirira Trump gy'ayagala tuteekemu n'obuwumbi 5. Obuwumbi buno 5 baabutaddeemu Senate ya America neegaana kuba mu Senate wali yakwakkulizo nti kubaka 10 abaliyo 6 balina okugiwagira. Awo vaawo mpitewo we yavudde, naye nga ku Lwokuna kasita House of Representatives yayisiza embalirira eno ng'etaddemu obuwumbi 5, aba Senate bo ne bagaa nti ffe tetujja kugiyisa, tusobola kugiyisa nga 5 buli buvuddemu. Banna-DP be bagambye aba Republican Party. Mitch McConnell bwe byamutabukidde nalanga obuwumbi obwo 5 tayina gyagenda kubujja, kwe kusalawo Mitch McConnell bwe yalabye nga ababaka tayina gyagenda kuba tayina kyajja kunnyonnyola Trump olw'okugyamu obuwumbi buno 5, kwogamba nti bannange katubiveeko akalulu tunaakakuba mu maaso
ne bakomawo ku lw'omukaaga jo era ne kigaana kwe kukisindika ku lwokuna olwa wiiki ejja nga Ssekukkulu ewedde. Ampuliriza ekisenge kino kyenjogerako ekivuddeko vaawo mpitewo ono mu Amerika obuwanvu kibalirirwamu mayiro ezikunukiriza mu 2,000 bwe buwanvu bw'ekisenge kino Amerika kyeyagala okuzimba mu bukulembeze bwa Trump. Era mu Amerika kijja kuba kyetoolodde amasaza 4 ate amanene ddala. Amasaza gano si matono. Olina essaza ery'e California lyesaza erisinga obunene mu Amerika, olina essaza ery'e Arizona, olina essaza ery'e New Mexico, olina essaza ery'e Texas. Gano amasaza gonna gaawukana n'eggwanga erya Mexico. N'olwekyo ekisenge kiyina okukwata ku masaza gano gonna ekyo ekya mayiro 2,000. Ekisenge kino wetwogerera gavumenti ya Amerika yamaze dda n'okusunsula n'ejjamu amakampuni 4 agagenda okufulumya sampo y'ekisenge nga tebanatandika kuzimba. Waliwo sampo eyina okukolebwa. Sampo eyo egenda kubanga eriko fuuti 3 mu buwanvu ne fuuti 3 mu bugazi. Kakati sampo eyo yakusaasaanyizibwako emitwalo gya dola za Amerika 5. Amakampuni 3 agalondeddwa buli omu agenda kukola sampo eyiye. Kati bamala okukola sampo, gavumenti ya Amerika kwejja okulonda sampo entuufu enaakozesebwa mu kuzimba ekisenge kyennyini. Kati singa ensimbi zino ziyite bye Trump byayagala, basooke bagyeko emitwalo 5 egya dola batandike omulimu. Kampuni zinenya buli emu ekole sampo eyaayo. Naye nga mu buwanvu sampo erina okuba fuuti 3 ne mu bugazi fuuti 3. Kakati eyo enaalondebwa ku sampo 4 anaaweebwa omulimu ogw'okuzimba ekisenge. Ekyo kyayina okugoberera bwe kinaafaanana ekirondeddwa ekisenge bwe kiyina okufaanana. Amakampuni agalondeddwa kuliko Cadell Construction Company okuva mu ssaza erya Alabama mu kibuga Montgomery, mulimu kampuni ya Fisher Sand and Gravel eva mu ssaza erya Arizona, mulimu kampuni eyitibwa Texas Sterling Construction Company eva mu kibuga Houston mu ssaza erya Texas, nemberamu ne kampuni ya WG Yates and Sons Construction eva mu kibuga Philadelphia. Ezo ze kampuni 4 ezigenda okukola sampo eno empanvu fuuti 3 ng'ate mu bugazi era ya fuuti 3. Njala tuwumulemu katono bwe tukomawo tulabe ensonga ez'abo abawakanya n'abo abawagira ekisenge kino. Okyawuliriza program Kalabalaba ng'ekutusibwako MTK Uganda Limited abalina obumanyirivu obusukka myaka 48 mu kukola eddagala ly'abantu, ebirime n'ebisolo. Basangibwa ku MTK Building ku Nassau Road ne Nile Fishing Company abakutuusaako yinjini z'amaato ez'omulembe ne pikipiki za Yamaha. Teteunsa abantu baduse emirimu emirala badda mu bodaboda lwa Yamaha Cracks Kalaso kulitemu ovuga kilomita 13 oyiro wadde bala bakyusiza mu wiiki gw'okyusiza mu myezi 2 pikipiki ngumu eggumira ku ttaka suspension ngumu okukamala ate ng'egula ssente nsaamusaamu omuto muwanvu mugazi olina bw'olinnyako kaliya kweri okumanya ebisingawo genda ku Yamaha Center mu kibuga wakati oba wali ebbanda mu Ndeeba oba ku matabi gaffe amalala getolodde eggwanga tukubere ku ssimu 0704 42 ye Yamaha Cracks Rev Kalaso. Enkuka ya kunyuma nnyo jubirewo December nga 31st mulubiri yemengo wali zija nono morini mu Kisaganda anasuwa jakaba ebela ya lumu mu mwaka munange labantu basedde mutwalo gukatosubwa enkuka jubirewo sanyu magulu nyondo ngali wali nange munkulise enyondo ziri abayimbi Kisaganda ba comedians also mu Kisaganda nze ndiwa kukala munange bamvugeko munyonyi nyumirwe kufuta leo mukwano kuzwana biringa atenga nange sigane 31st December tosange munkuka nawe mole Enkuka jubileo 2018 wagiddwa engule obwenge gw'Obwakabaka. Pepsi, live for now. Jumai Property Consultants, Samuna Products, Ambience Waraji nga bali wamu ne MTN Tidal. Everywhere you go, MTN. Nebitegekebwa Luba Events ne Abtex Promotions.
oli wakati mu program kalabalaba ng'ekutuusibwako MTK Uganda Limited abalina obumanyirivu obusukka myaka 48 mu kukola eddagala ly'abantu ebirime n'ebisolo basangibwa ku MTK Building ku Nassa Road ne Nile Fishing Company abakutuusaako yinjini z'amaato ez'omulembe ne pikipiki za Yamaha. Atuwuliriza omulungi ddala tulina aba Nile Fishing Company abakuleetera yinjini z'amaato empangazi enkozi z'emirimu ezikyusiza obulamu bw'abavubi okumala ebbanga ddene ku nnyanja ez'enjawulo mu ggwanga lino Uganda ate ng'era bakuleetera ne pikipiki ekika ekya Kalaso pikipiki aba boda gye bettanira ekekkereza amafuta ekekkereza oil ate bagamba oil oyo bw'omugyamu tomwonoona aba pikipiki endala bamukozesa bulungi mu pikipiki zaabwe. Pikipiki temala gafa tosiiba mu galagi ng'ogiguze ejja kukyusa obulamu bwo ate ng'era bakujjukiza nti balina enkolagana ne banks okuli Centenary Posta n'endala. Bw'otuukayo oterekayo sente empola kasitutuka ku mitwalo 8 okkirizibwa okwewola ensimbi n'ogula pikipiki. N'olwekyo weekwata aba Nile Fishing Company nga tuyingira omwaka omupya osobola okugula pikipiki entuufu gwewa boda enaakyusa obulamu bwo. Oweekitiibwa Joseph Kawuki aga nti mu kunoonya akalulu Trump yategeeza nti Mexico yejja okusasulira okuzimba ekisenge ekyo lwaki kati akizza ku ggwanika lya Amerika y'ekituufu. Trump mu kalulu yakiteekanga ku Mexico naye ebyo byali bigambo byabufuzi. Kizibu teri Trump bw'ayinza kakansi ndala eri ku ddaala lya Mexico kugijjamu nsimbi ku mpaka kuzimba kisenge ekyo. Byali bigambo byabufuzi kwongera kukyamula abantu baamu akalulu era akalulu baakamuwa wabula kati kyalina okukola okubamatiza kasita akizimba tebajja kujjukira ebyo nti kati ensimbi akozeseza zaabwe kasita anaatuukiriza ekyokukizimba biri ebirala basobola okubyerabira abo bamuwagira mu gye bayita conservative base ye. Naye nga kituufu ow'ekitiibwa kyoyogedde nti mu kalulu Trump yasuubiza kirala era pulezidenti wa Mexico mu kiseera ekyo Pena Nieto n'akiwakanya nnyo n'aga nti oyo ne bw'anaakola atya ffe tetujja kumuwa ssente. Trump n'aga nti yadde awakanye naye ffe tumanyi bwe tujja okumuggyamu ssente. Kati okujjako nga Trump annyonnyodde y'engeri gy'alowooza Mexico gy'enaabawa ssente naye ng'ekiriwo ensimbi ayagala zaamuwa musolo wa Amerika era ze zivuddeko ne government shutdown gye balimu kati. Webale nnyo ow'ekitiibwa Joseph Kawuki muzeeyi kato aga nti nze kyendaba Trump ebintu bimulemye alemeddwa oyo endowooza ye. Ate ono n'agamba atya onaga nti yenze lumu Jesse n'obuuza nti ddala Trump emikisa alina emeka ku kuzimba ekisinga ekyo bwe bamuwa ssente tewali kijja kumugaana kukizimba kubanga ekyamazima kyolina okumanya nti n'abawagira Trump bangi gye bali era bataddewo n'ekisinde ekyabwe ne batandika okusonda ensimbi ezaabwe eziri kati mu bukadde bwa $, nga baga nti gavumenti bwe batayagala kuwa Congress bwe batayagala kuwa Trump nsimbi ffe katuzeesondera abantu ba bulijjo abawagizi be tuzimuwe kabonero akakulaga nti ensimbi ezo tekijja kuba kyangu okuzikozesa ezisondeddwa abantu ababulijjo okuzimba ekisenge. Naye ekikibakozesa kabonero ak'okungulu akalaga nti Trump akyalina obuwagizi mu Amerika bwe kiba nga mu bbanga lya wiiki bu wiiki abantu basobola okusonda ensimbi eziri mu bukadde bwa $, nga baga nti oba Congress ekulemeseza fe abantu babulijjo tusobola okuzikuwa n'ozimba ekisenge ku Mexico. N'olwekyo kikulaga nti Trump obuwagizi abulina mu abo abaamulonda ku nsonga eno ey'okuzimba ekisenge ku ggwanga erya Mexico. Onagamba atya onaga nti yenze bukulu Noah eddoboozi lyerungujja noga nti singa Trump agaanira ddala kiki ekiddako tebayinza okumuggyamu obwesige. Omuzungu aga nti eyo worst case scenario naye sirowooza nti bajja kutuuka yeeyo nga bwe nkugambye nti buli mukulembeze wa America yesanzeeko naddala mu kibayita modern history yesanzeeko mu kino kibayita government shutdown kasita yesanga mu butakkaanya ne Congress ya America naye ku nkomerero yabyo n'abavuunuka ebizibu ebyo era nkugambye nti Trump mu mwaka guno eno shutdown ya mulundi gwa kusatu ate nerina partial shutdown ziri ebbiri endala zaali shutdown enzijuvu ebitongole byonna ebyo 15 emirimu ne giyimirira kati oyogera ku bitongole 9 ku ebyo 15. N'olwekyo nina essuubi nti ku nkomerero ya byonna kino basobola okukivuunuka nga Abamerika. Onaga nti yenze Sebale Hassan ndi wano kyotera kwe tuli tuwuliriza webale nnyo bali ddala n'abalala be muli nabo ekyoteraawo ampuliriza abawagira ekisenge kino ensonga zaabwe ziwera era ng'ezimu ku zo ze zino bagamba
yadde ensimbi nnyingi ezigenda okusaasaanyizibwa ku kisenge obuwumbi 5 ate ng'ebibala ebirala biraga nti zijja na kusinga waawo olw'ensonga nti waliwo ebibala ebitaakolebwa mu buwumbi obwo 5 nga erimu ku ttaka we bagenda okuzimba ekisenge ly'abantu it's private land n'olwekyo balina okusasulwa si ttaka lya gavumenti lyonna awali ensalo we bagenda okuzimba ekisenge kino. Kakati ezimu ku nsimbi ezo tezaabalirirwa nga babalirira obuwumbi buno 5 obwetaagibwa kati mulimu ensimbi endala nnyingi eziyinza okweyongeramu. Waliwo n'abagenda okugenda mu misango egya kooti nga bawakana ne gavumenti ku nsonga zino. Awo wonna waliwo ensonga ensimbi ezijja okusaasaanyizibwa. Kati abamu baga nti ensimbi zijja na kusukkira ddala awo ku buwumbi 5 naye abawagira enteekateeka eno bagamba ensimbi Amerika zeesaasaanyiza ku bagwira abayingidde mu Amerika mu bumenyi bw'amateeka bw'ozibala buno obuwumbi 5 ne bufuuka 10 ne bufuuka buwumbi 20 temuli ku nsimbi Amerika zeesaasaanyiza ku bagwira abali mu Amerika mu bumenyi bw'amateeka. N'olwekyo bawagizi ba Trump bagamba ne bwe zinaaba nsimbi meka Trump aziteekeko zizimbe ekisenge ekyo kubanga bo balaba kye bataasibwa kinene okusinga ensimbi ze bagenda okuteekamu. Era bongera ne baga nti ekisenge kino ng'ogyeko okutaasa abagwira kijja kubataasa ne kubayaga abakukusenjaga nga kibanguyira okugiyingiza mu ggwanga eri Amerika olw'okuba ebitundu bingi osalanga bw'oyagala tewali yadde ssenyengo osobola na kutambula butambuzi n'oyingira mu Amerika. Kati abayaga emiwaatu egyo bagikozesa okuyingiza enjaga mu Amerika. N'olwekyo baga nti ekisenge ng'ogyeko okutangira abagwira kijja kutaasa n'enjaga ekendeere eyeyingira mu Amerika. Ampuliriza katumale okugyawo birango bino tukomewo. 89 katonyeze 2 fama emanduso shabasa tewali lusozi teri kiwonvu boda ku boda mu ggwanga lyonna mu nsi yonna 89 katonyeze 2 CBS FM emanduso radio y'abavubuka 9.2 FM. Yo, this is a Pharaoh from MTN. Jeff Nirero. We wish you a Pharaoh Christmas. We wish you a Pharaoh Christmas. We wish you a Pharaoh Christmas and a Happy New Year. Get no for never no Christmas. Get no for never no Christmas. Get no for never no Christmas. When you be Moon New Year. Eno sekukuru ya Pharaoh ne MTN. Wegulire simu ya Pharaoh F4001 kati ku mitwalo 19 zokka ofunireko GB 2 eza interneti okumala ennaku 3 nyiga star emumokaga noti star 8 hashi osobola okukozesa data wo ow'obwerere. Pharaoh gisange ku dduuka lya MTN lyonna erikuli okumpi. Everywhere you go, MTN. Kuserena Hotel Nganya January 2019 okuyingira shinze emitwalo 10 emeza milioni 3 tugulawo sawa 12 nga 5 tukirinde kasangati kusendinga mukaga tuli ku Freedom City nga 11 January Trans Africa Street Jam ejinja nga 12 Mbale Street Jam nga 13 Ajip Hotel Embarara unomutwalo gumo abayimbi benne bonna ne bajja nona mwali muletwa bwana busoche single door na bunota mbulekayo balance the boat baby 10 years of education ku Serena Hotel awagidwa Coca-Cola, Musa Bode, Sema Properties, Pacifica Bonde na Jana Nkumbi. Airtel, the smartphone network. Oro nebicheke kewa. Get the events! Kajubirewo ngasa tuburu mudasema murubiri rwabene mengo eranga bamukuba bingwa abagenda okusabula omuziki mulimu Honorable Bobby Wine Shaburanyi Gladiator Stage Craft Master #1 Dr. Jessica Milioni Super Diva Shiba Karungi David Ntalo Karismati The New Girls Production yonange kwembe Jobra Ntayana mukaziwe Screen Production yonange Dumiro Haruna Mubiru Rema na Makula Madok Samati Samanda Chris Evans Eddie Yawe Sophie Nantongo Rizzo Maniso Siringa Mtalo Kumizo Kabakuru Abatosi Nyangume Chano Na VIP Sokete Dalasi Mtalo Kumizo Ka Ticket zitondebwa ebulange mengo yuagidwa engule omwenge gw'obwakabaka. Pepsi, live for now. Jomai Property Consultants, Samuno Products, langi ya Sadolin, Let's Color, Ambience Waraji nga bali wamne MTN Tidal. Everywhere you go, MTN. Nebitegeke waluwa events ne Abtex Promotions.
Freedom City n'amasuba wajja okuba amasanyu g'ennaku enkulu gangi kubinuka kutandika ku Christmas Day nga 25 endongo amazina na buli kisanyusa kijja kwa ku Freedom City. Boxing Day jangu owummulemu uwuge omwana muleeta azanye avuge ebimotoka muli obulamu era omwaka okutandika ku Freedom City nga limu mu masanyu tugulawo kuva ku makya. Freedom City ye one stop entertainment center yo wano mu Kampala. Amasanyu tugatandika ku Christmas paka nga lumu January ku Freedom City. Omuzadde onoonya essomero lya siniya? Amasomero ga Kinaawa High Schools ky'ekyokuddamu nkyo ga mulembe gali ku mutindo ogwa waggulu ate nga n'abasomesa batendeke ddala g'abawala n'abalenzi ate nga basomesa ebya sayansi eddiini n'ebyemizannyo. Balina amatabi 3 ery'ekyengera era ng'okubafuna okuba ku nooti 7 nooti 3 88 42 91 waliwo ery'ekawempe ng'okuba ku nooti 7 nooti 1 03 992 n'ery'ekasangati ku nooti 7 nooti 3 49 14 leeta omwana wo mu Kinaawa High Schools. Abantu b'Amasaka kubirizi Beach Boxing Day no tuli wammwe. Mugamba nti bannanga abantu b'e Masaka mwenna ono Sheba Kalungi aka Swag Mama era nga mbagamba ngenda kubeera nammwe kubirizi Beach Boxing Day mujje tukuba omuziki paka ku makya. Kigenda kusuka ukirika mugo fulati yo alisaliwana ne mpepo mieka fresh one. Kubirizi Beach Boxing Day no bagamba ki Pomesaluga birungo mu biwulira bamita Spice Dana tugenda kwera kubirizi Beach kigenda kubatika kabegatiddwa akalediti Suna Penny n'abalala nga tuyingirira mutwalo nerwogiddwa mukyala Bulaya mu kikuba Masaka. Oli ku Manduso. Oli wakati mu program Kalabalaba ng'ekutuusibwako MTK Uganda Limited abalina obumanyirivu obusukka myaka 48 mu kukola eddagala ly'abantu ebirime n'ebisolo. Basangibwa ku MTK Building ku Nassau Road ne Nile Fishing Company abakutuusaako yingini z'amaato ez'omulembe ne pikipiki za Yamaha. Ampuliriza tukyali fenna ku program Kalabalaba ate era nsaasira mukozi munaffe omulala Esther Wamala newe twogerera afiiriddwa taata we Esther Wamala ye mukuŋŋaanya w'amawulire chief news editor w'omukutu guno ogw'e Manduso 89/2 kitaawe naye afudde ebbanga ttono litukubye amabega amawulire gano gakantuukako. Esther Wamala tukusaasidde nnyo olw'okuviibwako taata amawulire ag'okuziika. Mpuliriza tujja kuba tugakutegeeza mu biseera ebinaddako mu maaso. Ampuliriza tuli mu ggwanga erya Amerika wetugende mukumu nambadde nkunyonnyola ku nsonga ez'abo abawagira Donald Trump okuzimba ekisenge wakati wa Mexico n'eggwanga erya Amerika. Ensonga endala ebawagiza enteekateeka eno bagamba nti okuzimba ekisenge kino ekiriko mayiro ezikunukkiriza mu 2,000 kujja kutondawo emirimu mingi eri Abamerika okumala ebbanga. N'olwekyo eyo y'emu ku ngeri gavumenti gyeddiza abantu baayo. N'olwekyo ekyokutondawo emirimu kintu kikulu era abamu bakiwagira nti n'olwekyo obumbi obwo obutaano bujja bate bwonoonese Abamerika aba bulijjo bajja kufunamu nga bakola emirimu mu kuzimba ekisenge kino. Ekirala abawagira ekisenge kino bagamba nti bwe kinaamala okuzimbibwa kijja kukifuula nga kizibu omuntu okwesolosa okuyingira mu Amerika. Ayina okutetenkanya engeri gy'anaabuuka ekisenge ekyo okuyingira Amerika ekijja okuba n'ebizibu byakyo. N'olwekyo bwe kifuuka ekizibu ab'emitima emitono bajja kutendewalirwa ebirowoozo by'okugenda mu Amerika babiveeko. So nga kati bwe kiba nga bwe kiri kati n'ow'omutima omutono kimwanguyira ogamba kanoonye engeri gye nnyinza okuyingira Amerika. N'olwekyo baga ekyo kijja kubayamba okukendeeza abagwira abali mu Amerika mu bumenyi bw'amateeka. Ekirala baga nti abasajja n'abakyala abakuuma ku nsalo omulimu gwabwe gujja kwanguwa okugonda nga waliwo ekisenge. Era kitegeeza nti n'omuwendo gw'abo abakola omulimu guno ogw'okulawuna gujja kukendera kuba kati wajja kubeerawo ekisenge nga kirina ne points ezimanyikiddwa nti wano abantu we bayingirira. Ekirala abawagizi ba Trump bagamba abagwira okuva mu Latin America bajja ne batwala emirimu gyabwe ate ku busimbi obutono bo beetegefu okukolera n'ensimbi entono Amerika ze bataagala kukolera. N'olwekyo bwe banaabayimiriza abagabi b'emirimu mu Amerika bajja bate balina kyakola okugyako okuwa emirimu mu Amerika bannaabwe ate ku nsimbi ezeegasa. N'olwekyo kijja kuba kibataasa. Ensonga endala gye beesibako ekwata ku bya butebenkevu bwa Amerika nti abantu bano abajja bangi ku bo bamenyi b'amateeka era nga tunaakijjukira ne mu kiseera kya campaign Trump yaga nti
Mexico tebasindikira bantu bagezi oba bayina bukugu bwanjawulo ebasindikira bakwasi b'abakazi ebasindikira bayaga n'olwekyo balowooza nti ensalo bwe zisigala nga nzigule bwe zityo bajja kufuna abamenyi b'amateeka bangi okuva mu Latini America. Abantu bano tebava na Mexico wokka, bava mawanga amalala mangi mu Latini America naye ne bayitira mu ggwanga erya Mexico. N'olwekyo eyo nsonga nkulu eri abawagira Trump ku kisenge kino. Abamuwakanya zino ze zimu ku nsonga zaabwe. Bagamba ensimbi ezigenda okusaasaanyizibwa nnyingi nnyo nga America eyina ebizibu ebirala bingi ebyokkolako, ate nga baga nti ekisenge nga n'okwetaagisa tekyetaagisa. N'olwekyo balaba ng'ensimbi zino ezigenda okwonoonekera obusa. Ensonga endala bagamba nti okuzimba ekisenge kikontana n'omusingi America kwe yazimbibwa. America yazimbibwa ku musingi gw'abagwira, abantu abasingayo obungi bajjajjaabwe baava ku lukalu lwa Bulaaya ne bajja basenga mu America. Ekitegeeza nsi y'abagwira, kati ensi y'abagwira ate eyinza etya okutangira abagwira abalala. N'olwekyo baga nti ekyo kikontana n'omusingi America kweyimiridde. Era abawakanya ekisenge kino bagamba nti ekisenge kigenda kubeera kiguumaaza, kubanga mu kiseera kino bagamba nti kigenda kendeeza abantu okuva mu Latini America. Wabula abakiwakanya baga nti ekyo kiguumaaza, kubanga omuntu ayagala okujja mu America ajja kukola buli kisoboka ajje ne bw'onooba otaddewo ekisenge nga mu ebyo basobola okukola amadaala gaabwe amawanvu agasobola okukibuuka. Ng'oggyeko ekyo basobola n'okusima emikwesese wansi w'ekisenge ne bayitayo, nga bwe twalaba ku musajja oyo omuyaga gwe twayogerako emabegako eyo kati ali mu America avunaanibwa emisango, El Chapo Guzman, ng'amakomera gye bamusibiranga e Mexico ng'asima emikwesese wansi w'amakomera, emikwesese egyo nga giriko mayiro ne mayiro, n'asobola okutoloka mu makomera. Kati abaddipi bagamba nti mu kiseera kino waliwo abantu nga yafuuka bizinensi yaabwe okukusa abantu okubajja mu Latini America baleeta mu America. Bakubuuza oyina sente mmeka kasita ozibasasula, oli Mexico, oli Nicaragua, kasita obeera mawanga ago agali mu Karibi ne mu South America nga bagagwe tuwe sente tukutuuse waggulu eyo. Kati bano baga nti abo abagifuula bizinensi bajja na kusima emikwesese wansi w'ekisenge ekyo basigale nga bakukusizaayo abantu. Tinolwekyo ebyekisenge byakiguumaaza okuguumaaza abantu nti kijja kendeeza ku muwendo gw'abantu abajja wano. Bwe baye ensonga bannaddipi baga teriimu makulu, kubanga abagifuula bizinensi y'okuyingiza abantu mu America era bajja kufuna engeri gye babayingiza munda mu America nga tebayise mu makubo matuufu, nga tebayise ku nsalo na geeti ntongole. Ensonga endala Abamerika bano bagamba nti emirimu abagwira bano gye bakola abaze mu bumenyi bw'amateeka gye emirimu Omumerika owa bulijjo gy'atayagala kukola kuba gy'amaanyi ate nga giriko obusimbi butono. Kati babuuza bwe tunaabagalira ebweru ani anaakola emirimu egyo mwe muli beetegefu okugikola? N'olwekyo bo baga nti abantu abo yadde bajja no mu bumenyi bw'amateeka naye tubeetaaga. Abalala babuuza bubaka ki bwe tusindika eri ensi bwe tuzimba ekisenge ku Mexico naye ate ne tutakizimba ku Canada nga zonna nsi zitwetoolodde, nti kijja kuba kiraga nti obusosoze tubutongozezza, waakiri bubeerewo nga si butongoze. Naye kasita tuteeka ekisenge ku Mexico tujja kuba tutongozezza obusosoze, kubanga abava Mexico bafaanana bulala, baawukanamu ku ffe Balatinos, so nga ab'e Canada bakyeruppe ddala nga ffe. N'olwekyo baga nti tetuyinza kutongoza busosoze mu lwatu bwe tutyo. Ekirala kya butonde bwansi, n'abo balwanirira eddembe ly'ebisolo eby'omu nsiko. Ekisenge kino bwe kinaazimbibwa kirina ebisolo ebigenda okukosebwa ng'okumala emyaka n'emyaka bisala ne biva e Mexico ne bijja mu America, ne biva mu America ne biddayo e Mexico. Kati bw'onoozimba ekisenge ebimu ku byo tebijja kuba na busobozi bwa kukibuuka oba kukiyita wansi. N'olwekyo ogenda kuba ogootaanyiza obulamu bw'ebisolo ebyo. Kakati abalwanizi b'obutonde bw'ensi mu kuwakanya ekisenge eyo nsonga yaabwe enkulu. Ensonga esembayo gye njagala okukoonako, abawakanya ekisenge bagamba kyakwongera okutabula enkolagano wakati w'eggwanga erya Mexico n'eggwanga erya America. N'olwekyo kyekirwaki bawakanya ekisenge ekyo. N'olwekyo ensonga eyo kanjira ngiwumbawumba n'obumu ku bubaka abampuliriza bwe mumpeereza ku nsonga eno
David Mugabo Deputy Speaker w'Ekalungu obuuza nti obuwumbi obutaano bwa buli kitongole oba kitongole kimu obuwumbi obutaano bwenjogerako bwa kuzimba kisenge embalirira abaka tebagiinaako mutawaana embalirira y'okuddukanya ebitongole bya America obuwumbi obutaano bwe bawakanya bwe bw'okugenda ku kisenge ku Mexico kansuubire onfunye bulungi Mwami Mugabo. Deputy Mayor owa Lubaga Mwami Asumani Ntalwe oga nti enkola ya Trump ya kukuumira nsi ku bunkenke America ejja kuvuunuka shutdown kubanga buli kaseera ebeera n'enkola gye giyitako. Webale nnyo Kanal Moses oga nti nkulamusiza nnyo ku bu trillioni 4 eza 2018-2019 5 zeziremesa budgeti okuyita nofunikira nga nti n'Abamerika batandise tubalemese kigendererwa ki nendoze ekigendererwa z'ensonga zenyinyonyodde ku nsonga lwaki bano bawakanya ekisenge ensonga zaabwe zenakamaliriza woweereza obaka mbadde sinazinyonyola naye nga z'ensonga abawakanya ekisenge si bya bufuzi byokka naye ensonga zaabwe zezo zemenye ez'enjawulo lwaki tebaagala kisenge kizimbibwe wakati ku nsalo za Mexico n'eggwanga erya America. Ate onaga nti yenze Sansa Emma noga nti Mexico ejja kuba esasulira okuyingira mu America kuba tebasobola kubuuka kisenge ndowooza ekyo nakyo nkizeemu nkugambye Abamerika bakimanyi bulungi nti abamu ku bano bajja kusima emikwesese wansi w'ekisenge ate abalala bajja kusobola n'okukiyita waggulu n'olwekyo oba oyogera ku byakukibuuka ekyo kisobokera ddala naye Emma Sansa aga nti mu kulowooza kwe eyo long term plan nga Mexico ejja kuba ekisasulira nga abantu aba Mexico basasula okuyingira mu America ndowooza okusasula kwoyogerako ensimbi nga ezokufuna visa okuyingira mu America bwendowooza nti busimbi butono nnyo ate ekirala ky'olina okumanya yayagala okugenda mu bumenyi bw'amateeka talowooza kuyita mu bifo bitongole ajja kusigala alowooza kuyita wabweru w'amateeka era bw'anaatuuka mu America tajja kwerangirira kubeerayo mu mateeka ajja kubeerayo wabweru w'amateeka era abawagira ekisenge bagamba nti ekitwagazisa ekisenge abantu bayite makuba amatuufu America esobole okubaganyulwamu nga ne bayingira wano tutegeera nti bayingidde mu nsi America n'emisolo bagisasule mu butuufu bwajo. Ampuliriza njagala atuumulemu katono bwe tukomawo tugenda kuba tutunuulira okulekulira kwa General James Mattis abadde Minister wa America ow'ebyokwerinda eyalekulidde wabula n'alekera Donald Trump ebbaluwa enkambwe nga emulabula baluwa yabadde terekulira bulekulizi wabula ng'erabula Trump n'Abamerika ebiseera bye boolekedde mu maaso eyo nti biyinza okubeera ebizibu singa Donald Trump ayongera okutambuza America nga bw'agitambuza mu kiseera kinawe tugenda okutandikira nga tukomyewo. Okyawuliriza program Kalabalaba ng'ekutuusibwako MTK Uganda Limited abalina obumanyirivu obusukka myaka 48 mu kukola eddagala ly'abantu ebirime n'ebisolo basangibwa ku MTK Building ku Nassau Road ne Nile Fishing Company abakutuusako yinjini z'amaato ez'omulembe ne pikipiki za Yamaha. Kinana mwinda katonyeze 2 famma 89.2 FM. Unaruera saferuera Christmas eno wanakutija mweni Masaka Yenda kunyisa mapenzi The Hairs Umuli bukabya Dax Katero Aratoriasi Kasode Betipora koma Uli kitu wako Chuza ni beki Fanyi sebata Gravite Tuwalo gumo Boxing Day The Hairs yona Beba na yugu ya Rose Gardenisi Wanijengera Ndawale kitu wako chansi Naroweka Nechuza ni beki Chua gidwa Roxe Products Nebina Shabina Wata Sabana banyaboka tubanjule Christmas Carnival Ekaba Beach wakunyumanyi Anta bayimbi bakulembedwa mu Bobby Wine Ogateko B2C King Sir Shame the Bad Girl Ne Galaxy Kids yonna Ogateko Charles Chewa Salongo Siraje Snake Nezoro Nabalala Ngokuingira family tebo ya mitwalo 5 Yape mitwalo 3 Awasigadde mutwalo Olukusoko mwaka Nate Bagabulawe Kagumba Recreation Center Ngokuingira mutwalo Abato 15 Yape mitwalo 2 Kugambya abayimbi bangi nnyo Ogateko kukizize paka Ebyokuzanyisa by'abaana bingi Bouncing Castle Space Painting endogoyi Gonya n'emirala Awulidde tegezo munne Lino ly'ebbino lya Christmas Ajaru na miru Kazibu kapo cha
Chawa, Hajat Stasha Mayanja, Adam Murwana, Kemisera, Baby Rich, Jackie Namanda, Freddy Seremba, Turi Muruji, Nagamana Naba. Asekupuano, Yakuama Kumaneta Hotel, where you get it? Ante Kunganiza, Green Production, London. Galega Titwa, Coaches and Becky. Oh, that's why I'm Mariachi, King Saha, Saranga Siraje, Shari the Vatical, Legalax Kittiona, Mokuinga, Mutwaro, Javi, Mutwara Vili. Ah, where you get it? Milano, Christmas, Pukwera, Kumaneta Hotel, where you get it? Kuboxing Day, Christmas, Kanyanya, Ada Kusoko Mwaka, Puchikari, the Korea, Manasana. Musabala, yes, Sabo. Musabala, no. Yamani bala musiza mwe n'abachali bange yenze His Excellency Bobby Wine oboyagala mpita Honorable Kyagulanyi anti Musabala katikiriya 26 December tukiriya kwa Nafiche Musabala ku Boxing Day okuyingira munda byonna byaterezeddwa dabirikiriya security ali best ekyuma kye kiri kyennyine kyajeje na kubeera ne bayimbi bannaffe bonna mujje tukuba omuziki nga bwe tumalako omwaka naki Manduso Shinana mwinda katonyeze bili fama Manduso Shabasa Atuuliza omulungi tugusa mu kitundu kyaffe ekisembayo ekya programu eno Honorable Sewungu Joseph Gonzaga abuuza nti naye ani anaaba omuwanguzi mu bino byonna anaaba omuwanguzi ajja kusinziira ku ddiiru gye banaatuukako ku nkomerero ya byonna embalirira enaafundikira nga yeeyisiddwa yejja okuvaako omuwanguzi abataagala kisenge oba akyagala Donald Trump awo tujja okupimira omuwanguzi n'obuuza nti ekyokubiri what's the way out buli muntu bw'abanga alemedde gyali ebyobufuzi bya Amerika bwe bityo bwe biba nti ku ntandikwa buli omu abeerako ne waalemera ne bajja nga baseeseetuka mpola kuba nkugambye nti ku ntandikwa Trump nga 11 ku ntandikwa y'omwezi guno bwe yasisinkana bannadipi mu Congress mu makago bwa president yali akkiriza nti nja kuba waakawumbi akamu kati oba oli awo mu kunyigiriza singa basobola okumuseeseetula nabo ne baseeseetuka ne bava kawumbi akamu obukadde ebisatu obwa dola naga tujja kuwa obuwumbi 2.5 ayinza okukkiriza kuba omulimu guba gujja kutandika kakati buli omu ajja kubaako waaseeseetuka kyensuubira shutdown ezisinga obungi mu America ezize zibaawo mu myaka emiyitirivu President ne Congress bonna buli omu abaako waaseeseetuka ne basisinkana wakati Trump asobologa nti kale obutaano tuveeyo naye tukkeko n'abadipi ne baga nti kale naffe tukkiriza kuba bo baali baasibira ku kawumbi kamu mu obukadde 3 naye nga bamanyi nti oyo kiremya n'olwekyo nabo bwe baseeseetuka ne bamuza tugeze ku buwumbi 2.5 naye asobola okuvaayo waggulu nakka nabo nga bavuddeko wansi ne batuuka wakati kyensuubira ekijja okuva mu bino nti bajja kuseeseetuka babeereko wakati we basisinkanira kuba ku nkomerero ya byonna shutdown teyina gwegasa buli lwabeerawo shutdown Abamerika beetamwa bannabyabufuzi bonna era ekimu ku kyawa Trump amaanyi okujja Abamerika baga katulonde ku muntu atali munnabyabufuzi olwa shutdown ez'enjawulo ezaali zibaddewo mu myaka 6 egyasembayo egyo Obama yafugira emyaka 8 naye emyaka 6 nga Congress y'opposition nga buli kaseera beesanga mu shutdown abantu ba bulijjo bakoowa bannabyabufuzi okuttunka kubanga bo baagala obuweereza butabatuukawo kuba mulwana bibanyigiriza n'olwekyo ku nkomerero ojja kwesanga waliwo okuseeseetuka yadde Trump akambuwadde naye mukyala we abadde yasimbudde dda n'agenda ne Florida kakati ye n'abisaza namu nti sikyagenze kulya sekukulu tetumanyi oba Melania akomawo kati e Washington DC olwabino ebigenze maaso n'olwekyo buli omu bimunyigiriza Schumer akulembera bannadipi mu Senate naye bimunyigiriza kuba ne New York gyakikirira ekosebwa kyokka ne Trump naye akosebwa gwe president okulembera naye nga ebitongole 9 abantu mbagambye mu ddeeka temukola ekyo nakyo si kyabuvunaanyizibwa era omuwandiisi omu yagambye nti mbadde nsoma kolomu mu Amerika ngaga nti where we are is not where leadership is where we are is not where leadership is gwe muto gwawadde ekirowoozo kye ng'akiwandiise mu mukutu gw'amawulire nti kye tulimu kati embeera gye tutuuseemu teraga bukulembeze bulungi mu bufunze bwe mba sikoze direct translation wabula n'ennyonnyola amakulu g'omutwe ogwo ag'omunda nti kye tuliko kati tekiraga bukulembeze bulungi ku ludda lwonna olwa DP n'olwa Republican Party ndooza Honorable Sewungu n'abalala ababadde n'ebibuuzo ebifaanana bwe bityo mbazeemu kuba babadde bingi ebifaanaganye bwe bityo nga tuwumbawumba
General Mattis yalekulidde ebbaluwa ye badde enkambwe. Mume ku bigambo ebyabaddemu yalabudde nti I believe we must be unambiguous in our approach to those countries whose strategic interests are increasingly in tension with ours. It is clear that China and Russia, for example, want to shape a world consistent with their authoritarian model, gaining veto authority over other nations' economic, diplomatic and security decisions to promote their own interests at the expense of their neighbors, America and our allies. Abadde ategeeza Trump nti tetusobola kuleka China ne Russia nga bayinaayina nga ffe tutunula butunuzi. Tuyina okwogera kati ng'omusezi agula essowaani wagambira we must be unambiguous in our approach. Kubanga alaba nga Trump mu foreign policy ye ali ambiguous, kati amugamba we must be unambiguous, tube balambulukufu. China ne Russia bategeere wawe tuyimiridde ku nsonga. Tuleme kuleka banywanyi baffe agamawango okubanyigiriza ekyokulabirako olwalo Ukraine eri mu kunyigirizibwa Russia. Kati Mattis obwe butakanya bwe mu bantu bonna abaze balekulira mu government ya Trump, ono yakitadde mu lwatu nti yayina kye bayita policy differences, enjawukana mu nkola okwokusoomozebwa kunene. Bali abalala ebyabwe birala, ono akitadde mu lwatu nti tuyina policy differences. Ekyo si kya bulijjo mu America minister okulekulira nga enjawukanaze ziri ku nkola. N'olwekyo kusoomoza kunene eri Donald Trump. Era ng'ebimu ku bibatabudde ye Trump okulagira amagye gave Syria, yenteekateeka ya Trump okwagala okujja amagye mu ggwanga erya Afghanistan kuba nayo ayagala gakendeera okuva ku mutwalo 10,000 basigazeeyo nga 7. Trump emabega kaawe yasindika amagye 6 ku nsalo za America ne Mexico okutangira bano abagwira abasoba mu 7 abatambula okuva mawanga ag'enjawulo mu Latin America ne bayite Mexico, kati abali ku nsalo abaagala okusaba bakkirizibwa okuyingira mu America. Kati General Mattis ekyo yakiwakanya kubanga yali takkaanya nakyo nti amagye ga America tetwetaaga gateeka mu nsonga zammwe za byabufuzi. Ku nsalo kuliko ab'enforcement abakwasa amateeka, tebeetaaga kugattibwako b'amagye. N'olwekyo ensonga eyo nayo yabatabula ne General Mattis. Ng'ogyeko eyo ensonga endala eyabatabula lwe lukuŋŋaana lw'abamawulire olwali e Finland. Trump mwe yali ne Vladimir Putin. Trump n'afundikira ng'afuuse alinga eyajja okuwaana Vladimir Putin mu press conference eyo. Kakati Mattis aga nti awo Trump yayolesa obunafu n'amaanyi ga America n'agakakkanya mu maaso ga Vladimir Putin, kubanga Trump yatuuka bwe bamubuuza ekibuuzo nti ebitongole ebikesi mu America bigamba Putin n'ensi byagootaanya okulonda kwa America okwa 2016. Trump n'aga sirowooza ntya Putin asobola okukola ekintu ekifaanana bwe ekito. Kati kitegeeza obwesige yali abujje mu bitongole ebyo ebikese ebya America ebyali bikakasizza ekyo, n'aba nga yeesiga Donald Trump nga yeesiga Vladimir Putin. Ekyo nakyo kyatabula nnyo General Mattis, era zezimu ku nsonga ezimuleetedde okulekulira. Okusoomoozebwa Trump kw'alina okunoonya anaasikira ono kunene olw'ensonga nti n'abo baatunuulidde okudda mu kifo kya General Mattis banywanyi be ate nabo tebakkaanya ku nsonga zezimu Mattis z'abadde takkaanya nazo ne Trump. Kankumenyereyo Colonel Lindsey Graham, mubaka mu Senate ya America, muwagizi nnyo wa Donald Trump. Lieutenant Tom Cotton, mubaka mu Senate ya America akiikira essaza ly'e Arkansas, muwagizi nnyo wa Trump, naye naye tebakkaanya ku nsonga zino ez'okujja amagye Syria gajja mu Afghanistan okusuusuuta Vladimir Putin kuba bo bamutwala nti mulabe wa America. Mulimu retired General Jack Keane, yaliko omumyuka w'omuduumizi w'amagye ga America, naye abadde muwagizi wa Trump okumala ebbanga, era y'omu ku abo abadde batunuuliddwa okudda mu kifo kya General Mattis. Wabula ku Lwokuna yategeeza bannamawulire nti sikyayagala bukulu obwo kubanga endowooza zange ku nsonga za Syria, Afghanistan ne ISIS zifaanagana neza General Mattis eyagenze. N'olwekyo Trump maze omutegeeza nti tompa kifo ekyo. Kakati Trump alina okusoomoozebwa nti abasajja b'enkwatangabo baayagala okuzza mu kifo ekyo, abamu ku bo mu kiseera kino endowooza zaabwe ate zifaanagana n'oli General Mattis eyagenze. Era we twogerera Colonel Lindsey Graham muwagizi nnyo wa Trump kubanga gy'oli abalamu Trump yabadde ayisa omulamuzi Brett Kavanaugh eyamutaasizza ennyo mu Senate ya America yono Senator Lindsey Graham. Wabula we twogerera yasabye edda Congress etuule ng'ekomyewo ebuulirize ku nteekateeka za Trump okwagala okujja amagye Syria ne mu ggwanga erya Afghanistan. Kitegeeza nti kati oyo naye afuuse muzibu Trump okumuwa ekifo ekyo, kuba Trump Mattis bwe yagenze agamba kalonde omuntu we bafaanaganya ebirowoozo abaliwo ab'amaanyi era abatajja kuba bazibu
kuyisa mu kakiiko akasunsula mu Senate ate bonna endowooza zaabwe zifaanagana neza General Mattis eyagenze nkumenyedde amannya 3 Colonel Lindsey Graham mbaka mu Senate we South Carolina, Lieutenant retired Tom Cotton okuva mu Saziri Arkansas ne General retired Jack Keane eyaliko mumyuka w'omuduumizi w'amagye wa America. Abo bonna bagamba endowooza zaabwe zifaanagana neza General Mattis eyagenze, n'olwekyo Sekukulu Trump agigenzeemu ng'alina okusoomoozebwa kungi. Nkwagaliza ekiseera ekirungi. 89 katonyeze 2 Shabasa Fama emanduso ku simu yo mu motoka yo na buli woli. Weebale kuwuliriza 89 katonyeze 2 Shabasa Fama emanduso radio y'abavubuka b'omulembe omutebi. Okuva mu kitongole ky'amawulire ekisinga obunene mu ggwanga kya CBS FM 89 katonyeze 2 Fama radio mujugumiza ggwanga. Gano ge mawulire wano wokka we gasookera geesige.